olwaleero abantu bangi abagoberedde obulimba olw'okuba seeka akyogedde mukwano gwe, olw'okuba seeka akyogedde ali ku sayidi ye, olw'okuba seeka akyogedde amwagala, n'akola ekikolwa oba n'agoberera omuntu mu kiseera ng'ate gwagoberedde ayawukanye ku Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate omwalimu n'asomesa amazima olw'okuba omuntu ye tamwagala nga ye, olw'okuba si wa kinywi kye, si munywanyi we, ate amazima ago n'agawukanako. N'ekyo mbakubiriza okuwona fitani eziri mu ffe abo walimu omwalimu kyonna kyayogedde tugumiikirize akigoberezeeko ensomesa y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wekimulemerera okizza ku nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ku Qur'anul Karim oba okukizza ku ntegera y'abasahaba nti basoma aya eyo bategeera mu kino, omwalimu tumuddiza ekintu kye kubanga tekigenda tugasa nga tusinkanye Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah atuwa okumugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Olwo aya ngisoma almost olwenjogera ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga esomooza. Allah agamba nti qul bangambire in kuntum tuhibbuna Allah, bwembanga kituufu mwagala Allah, fattabi'uni, mungoberere, bwe munangoberera yuhibbukum Allah, olwo Allah agenda bakola ki, agenda baagala, wayaghfir lakum dhunubakum, Allah wasonyiwa amadhambi gammwe. So baganda bange basiraamu, mu mbeera zaffe zonna tugoberere omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mukama waffe Allah yamutuma nga gwe tulina okulabirako, gwe tulina okubeera nga tusomako eddiini. Mu kaseera kano tumalako omwezi gwa Ramadhaani tetwerabira nti omwezi guno guyina mu bimu ku bitendo ebagutenda nago shahrul Qur'an. Mwezi gwaki? Mwezi wa Qur'an, gwe mwezi alladhi unzila fihi al-Qur'an, gwe mwezi omukkira Qur'an, nga Qur'ani huda linnas, bulungamu eri abantu, wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Era Qur'ani yeyawula negamba nti banne gano ge mazima, buno bwe buki, buno bwe bulimba. Qur'ani eyo we yali asengeka empadi z'obukkiriza, nabbi sallallahu alaihi wasallama yajjira mu kifo kya kusatu, mu kifo kya kuna al-imanu billah wa malaikatihi kya kusatu, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi khairihi wa sharrihi min Allah. Kati Qur'an bwe yali agirankinga obwetaavu bw'okuba ntugikkirizaamu yagireeta mu kifo kya kusatu. One, yasooka n'atugamba obukkiriza bulimu okuba nga tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, tusobola okukkiriza Allah oyo omutonzi w'ebitonde byonna atulabirira, mukama waffe rabbul alamin, ne tukkiriza malayika za Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga emirimu mingi Allah gyakola mu bitonde ng'atuma bitonde ebyo. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala otumala okukkiriza nti alina bamalayika yebatugamba Allah. Naam, manyi lwaki mukadde wange nti omuntu mugamba Allah yagamba n'akuyoola. Naam, omuntu omusomera aya Qur'an nakkuba oluyi, n'omusomera hadithi naga nkiddemu nkusambe, ku lwaki nti eddiini yaffe teri mu oda. Ekisooka mu bulamu bw'omuntu kyalina okwebanja kukkiriza Allah eyatonda buli kitonde atulabirira, nga n'ebimu ku bitulina okusinzirako okukakasa nti Allah waali yembeera etwetoolodde. Tosobola olwaleero etaalayo wogireka nga bw'oli wano nga teriiko lesosi lumiyo gisibye, ozeeyo akawungeezi n'osanga nga kweri, osooka noga nti saagijjeeko, nagijjeeko, kanagirabiddeko, era ogusooka osooka n'obireka, kati enkera n'ogamba talino nagireseeko.
kanjijjeko n'ogijjako ogenda okuddanga kweri wallahi otandika onnoonyereza anya asangako ettaala nga njikoze ki nga njijjeeko kubanga mu busobozi bw'ettaala tesobola kukola ki kweteekako ebyaffe bye twakola tukkiriza nti bisobola kwebeezawo byokka naye mbwe ebya Allah byo bisobola okwetambuza byokka era singa ojja kati akapiki tukapaakinze sayidi zaawali n'ofuluma nga tukaliwo n'okasanga eno era olusooka ogamba nti kyeka nakatadde eno naye lwokomawo weetegereza gwakubiri nga nti piki eno njikisanga gyenna kati njipaakinze wano ku muvakedo ogenda ova mu swala ngeri ku muyembe bannange wanayagala otwala pikipiki yange kubanga pikipiki nagirese ku vakedo wallahi nakuutizza nawo etuuse eta ku muyembe anyala kubuuzaamu bw'oleka omwana wo ng'atudde katebe n'omusanga ali mu ffumbiro onoonyereza atuusa te mu ffumbiro kuba okimanyi akola ki atambula naye ate bw'olekayo kati nina Khalid buni Walidi Saifullah singa wa mwezi gumu n'wiiki sebanga bbiri singa omuleka mu ddiiro n'ogenda oseeseemu mu kasyayi kafukadde ako ogenda okudda Khalid ali mu kisenge ku buliri toddamu mukwatako era oyita abali oku nti bannange tata gundi tata Khalid situka ndeka naawe situka Khalid mulese mu ddiiro wallahi Mungu gw'omuyingiza mu kisenge kisinze gunzukusiza nti tata Khalid omwana ono kuva namuzaala nabye sitigi olaba lwaki onoonyereza kubanga Khalid kyakoze takirinaako busobozi neffe tulowooza mbu Khalid tasobola kwejja mu ddiiro ow'omwezi okwetala mu kisenge naye ate ye enkuba esobola okwejja waggulu neereeta wano ayina ejjanga mpime Allahu akbar mbutuufu Allah yagamba tabaraka wataala nti ma lakum ne mubadde ki la tarjuna lillahi waqara abatawamuko Allah katiibwa yabbe abalabanga ebya Allah tebirina makulu subhanallah mu butuufu bw'otunuulira ebikolwa byaffe ne Allah byatukolera engeri gye tubiweeyingamu Allah tetumuwa kitiibwa kati abantu bw'omala okukkiriza Allah nti bannange ensi yonna eno okubeerawo omuddo ne gumera ettaka ne lifuna amazzi ne gumera ebibala ne bibala kasooli n'amera mu kinnya kyekimu n'ekijanjaalo naye ng'ate empooma yabyo ekola ki eyawukana osanga n'ekikolo eky'omululuuza nga kyamera wamu n'ekikajjo naye nga buli kyolya kasukaali kanjawulo oyinza okulowooza nti omululuuza tegwalina na ku kikajjo mu kumera kwabyo oli n'alaba nga ebyo bya bulijjo wabula ekyali kya bulijjo kunoonyereza mwana yavudde atya mu ddiiro ogenda mu kisenge so omuntu bw'amala okukkiriza Allah kati Allah yennyini yatugamba nti nze gwe mutegedde nina ne bamalayika oba kategerekka nina ne baani bamalayika era mbatuma emirimu fulaani ne fulaani ne fulaani Allah yagamba nti malayika ezo ze mbagamba uli ajiniha balina ebiwawaatiro uli ajiniha zirina ebiwawaatiro masna olowooza nawe ebibiri wa thulatha n'ebisatu wa rubaa n'ebina yazidu fi khalqihi ma yasha ayongerako ku kutonda kwe nga bw'ayagala Allah yaziwanga bw'ayagala jalla jalaaluhu kati Allah waatukakasa nina bamalayika kati kuzimalayika kwe kuli gye yatuma Jibriiru alayhi salatu wassalam neereeta ebitabo eri ababaka ba Allah naam Jibriiru alayhi salatu wassalam Allah gye yawa Tawrat gye yawa Zaburi neegireetera nabbi ani Daawuda alayhi salatu wassalam Allah Jibriiru gye yawa Tawrati neegireetera nabbi
Musa alayhi salatu wassalam Jibrilu Allah jiyawa injili nejiretera Nabi Isa alayhi salatu wassalam ogo bayda Jesus alayhi salatu wassalam ate Quran Allah yatuma Jibrilu nejiretera ombaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga mulimu gwange naawe okukkiriza ebitabo byenjogeddeko ebina wabula ate n'okakasa nti Allah yakwata ebitabo ebisatu n'abiyingiza mu kitabo kitya kimu ekya Quran. Allah yakwata Zaburi, Taurat, Injil n'abigatta content gye yayagala n'agikolako ebintu bino wammanga. One, emu yagijjirawo ddala n'etaddamu kulabika. Two, endala yagikwata n'agifuula part of the Quran. Obanga kwatagana nammwe kati biri tubikkiriza ebisatu nti bitabo bya Allah ebyakisibwa ku bannabbi abo abasatu, wabula nga olwaleero tebikyakola ki, tebikyaliwo era tebikyalamula. Ekitabo ekiriwo olwaleero kyekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekiyitibwa Quranul Karim, ekyassibwa mu mwezi guno mwe tuli ogwa Ramadani ogw'ekitiibwa, ekyaleeteranga Allah okutuma malaku Jibrilu alayhi salatu wassalam buli kiro eddemu esomese Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama Qur'ani nga Allah bw'ajagala. Buli kiro mu Ramadani yakkanga nemusomesa Qur'an okuva ku al-Fatiha paka ku Nas, al-Fatiha ku Nas, al-Fatiha ku Nas, Qur'ani yonna nga bagiddamu. Kulwaki? Bigambo bya Allah. Tokatagana ebirina okukwatibwa n'obwegendereza, kubanga bw'olagajjala oyinza omwogeza kyataakola ki, kyataayogera. Oyinza okumwatuza ekyo Allah kyataakola ki, kyataaluubirira. Olwaki? Olw'ensonga nti ogayadde mu kubeera ng'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala obubaka bwe yassa ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Qur'ani okugikkiriza waliwo ensonga nnya z'olina okuba nazo okwebala mu baddu abakkiriza ki Qur'anul Karim. Kitabo ekyo kya nsonga nti omuntu ne wanaaba afudde mu kabuli kimu ku bigenda okukuvunaanwa, kubanga Bara'i bun Azib radiyallahu anhu yatunyumiza nti bwe bamala okukuteeka mu kabuliyo mu bimu ku bibuuzo bikubuuzibwa baleeta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne bakugamba ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, tubuulire musajja kyoyo gwe baatuma gye muli. Bw'onaamutunulako kati nga ffe bannaddalasa abafaayo ku ddiini yaffe obutakola ki, obutazika. Olwo abantu abamu balina eddiini naye nga tokyayawula binyeebwa ku muddo nga byonna byenkanankana, era nga bamala muyita linnya nogati buli nnaku oli musiraamu. Ndi musiraamu, ndi mwana wa Haji Kagolo. Ate omwenge guno gwonywa gye bali abantu olabako nga musiraamu naye nga byakola tebiraga nti musiraamu. Bamala muyita omala bayo mukolo waabwe omanya nti buli nnaku gundi musiraamu, ng'ebikola byakola tebireflectinga kyakola ki kyali nti ndi musiraamu, nga biraga kirala nnyo. Era abamu obusiraamu bwabwe bwakwennyonnyolako era bwakulwana tonzija mu busiraamu osigwe Katonda, balina obugambo bubagumya obeera banaayonooneka. Don't judge me, you are not Allah to judge. Who are you to judge? Naawe olina ebizibu byo. Yes, naawe kale mujajinga ebibye, naawe akubuulidde ebibyo nti kyokola si kituufu. Kati omuntu yenna nga nakkiriza Qur'an alina okubeera nga yegendereza ensonga zino nnya, kubanga bwe banaamala okukubuuza ku Nabbi sallallahu alayhi wasallama, malayika zigenda kukubuuza ng'oyanukudde sallallahu anukuze bulungi. Bagenda kubuuza nti wama yuderika, otegedde otya nti Muhammad sallallahu alayhi wasallama mubaka waani?
mbaka wa Allah otegedde otya nti oyo Muhammad kwate wamulabako ogenda zigamba qara'atu kitab Allah nasoma ekitabo kyani kya Allah Qur'ani ogenda zigamba nagisoma era baganda bange nkino nkirumiriza buli lwe ndikuona ku nsonga eyo faayo oyiga okusoma Qur'an bano bannaffe abali ku online waliwo ettendekero liri ku online balita Ikhlas Islamic Online Academy oyo omu ku bawalimu abali ku online nga basomesa abantu Qur'an nga tomulabangako kuva mu yasarna paka Qur'an gyekoma ffe twandionde twekwasa nti ewaffe tewaliyo baseeka kisoboka okukola ku myaka egiyise naye kati ku bino ebiseera tosobola kugamba nti tewaliwo seeka nga newoba otudde mu luumu yo asobola okuyingira mu luumu yo ate nga togudde luggi ng'ayingirira ku ssimu nam twekwasanga seeka bakuba seeka anvuma seeka kati agenda kukubira wa ate ng'otudde ku ssimu nga ne data wuwo ng'olwadde n'otabikola ka audio nga kasindise kati yanvumye sigenda kabikola kati Qur'ani omuntu avunaanibwa okuba nti agiyiga kubanga kimu ku bibuuzo ebigenda okutubuuzibwa nga tugenze mu kabuli zaffe onaagamba nti eyo mutegedde mbaka wa Allah ne bakubuuza nti omutegedde otya ogenda bagamba abakungu abo qara'atu kitab Allah nasoma ekitabo kyani ekitabo kya Allah olwaliro abantu bangi bagayaavu nnyo tuli bagayaavu mu kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala abamu tebagimanyi abalala bagimanyi tebagisoma abalala bagimanyi nga bagisoma amakulu gaayo tebakola ki tebagateeka mu nkola Allah ayogera kirala era ne bakitegeera ate bo ne baagala bamwogeze biki bamwogeze birala kati omuntu yenna bw'abanga nakkiriza Qur'an esokera ddala al imaanu bi anna nuzuliha min indi llahi haqqan tukkiriza nti amazima ddala okusibwa kwa Qur'an yava wa Allah subhanahu wa ta'ala naam tukkiririza ddala nti mazima ddala okusibwa kwa Qur'ani yava wa Allah subhanahu wa ta'ala however much nga Allah yasiima ekkire mu lulimi Luwarabu tekifuula nti kitabo kyabaki ky'Abawarabu wabula Allah ekyo kyeyakola ki kyo Allah kyeyayagala kubanga ennimi zonna Allah yazissa Rabbul Alamin era mu byamagero bya Allah byayogera mu Qur'an yagamba nabasize ennimi alsinatakum nabasize ennimi zammwe nga zaawukana for easy communication for identification omanya nti ono weegundi ono kino omanyi kiro n'abantu abalina emirimu olwaleero mwe bali ak'okulya nga Allah yagibaweera ku lulimi nga ye interpreter nga Allah abakussa lulimi lumu oyo teyandibadde na kyakulya ekyokubiri okimanyi nti communication ebeerawo wakati wammwe abamanyiganye oba for self defense nga mwagala okwetakuluzaako omulabe atamanyi lulimi lwammwe naam olulimi Allah yalonda Oluwarabu nasiza mu Qur'an nga lulimi lugazi osinga ennimi zonna endala so nga teyandibadde waddembe ogazi y'Oluganda oba Oluchina oba Olusoga naye olwaleero osangayo omuntu Omuchina ng'agamba nti Qur'an nze sijja gikkiriza bamale gissa mu Luchina oyo teyagikkiriza naye yandibadde mu Luchina ontegeera omuddu aga nti Qur'an kozekkire mu Lusoga tumanye nti naffe yaffe naye weba ekyali mu Luwarabu yabali oyo naye yandikidde mu Lusoga teyandikkiriza kubanga si buli kya Lusoga nakyakikola ki akikkiriza omuddu aga nti Qur'ani ya Luwarabu batusizeyo yaffe ey'Oluganda lwaki Katonda afa ku Bawarabu bokka oyo ne we yandisengereko erinnya lye nti nakigudde era teyandikkiriza kubanga si buli kiri mu Luganda nti yakikkiriza kuba Allah bwe yayogera ku muntu yamutonda yagamba nti wa kana al insan bakutabo ekyo
ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل الله يقول ntukubye ebifaananyi mu kitabu ekyo ku buli nsonga yonna tuleese ebyokulabirako mu Qur'ani ku buli nsonga yonna suratu Araf suratu Kahfi aya ya 54 Allah yagamba nti walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathal mazima ddala tukyusizza mu Qur'ani eyo eri abantu ku buli kyakulabirako. Naam, Allah annyonnyola n'aleeta ensonga y'emu n'agikyusa mu kunnyonnyola nga Allah kyayagala omuntu ono ategeere. Bannange Allah annyonnyola. Okimanyi nti ku mulimu gw'okukola daawa okuyita abantu eri Allah teyateekawo mirundi nti mugambye emirundi 2 agaanye. Yatugamba muyita paka lwanaakola ki lwanakkiriza n'agamba nti ud'u kale muyite ila sabili rabbika bilhikma muyite abantu eri ekkubo lya Katonda wo. Yita abantu ng'okozesa amagezi kyusa ku methods. Naam, olw'olumu leeta ku musomesa omulala, olw'olumu teekawo kamere eri abagenda okusiramukira ku ki ku mmere, olw'olumu gaba ne ku ssente oba oli mugagga nga omuwanika waffe osobola okukwata ettaano buli asadde essubwe nonga tosituka tate buzibu nti tosituka n'ojjayo ebbaasa n'ottaano subu eddako musaalira bwerumu aba bulijjo ngawe yaye bajjudde dda muzikiti kumbi okola togenda kugaba ssente ogenda kukuba kigambo nga nti bannange mbaagala tusaale ngenda kugabangayo 5 naye nga zigwa bugwi. Batuula nga nti ziyinza okuba ku luno ze zigenda osembayo tusize kusoma kati olw'olumu n'obasaazayo esswala eyalitiriti wiikisi 2 nga tewalayo 5 zijja ndala babeera waddemu amaanyi n'ofulumya 5 endala ndowooza bagamba buli wiikendi ogenda nosalama beera akola ddaawa teyakyusa ku bigambo bya Allah teyabikyusako wallahi nti abantu baganja bikkiriza kankyuseemu oba kaŋŋambe mu kino bakkirize oba kambalimbe oba kambasuubize ebyesiinaako obusobozi bakkirize eddiini. Yakozesanga amakubo ag'enjawulo. Mu makubo ge yakozesa alina omuntu yayingiranga mu busiraamu yamuwanga yagabanga. Fene kyova olaba eddiini eno ezitowa ogituusa ku bantu abalala ddala abatali banaddiini oba abatali basiraamu tuyitiridde obukodo. Allahu akbar. Tuyitiridde okukola ki? Obukodo. Imam guno omwaka wakalyayo aqiqa mmeka mu muzikiti gwo? Naye bampaayo erinnya olinayo bameka? Ya mwaka guwedde abadde irabidde abadde amanyi yagirya guno guwedde naye bampaayo erinnya eddungi mpayo nensembyayo s mpayo nyalimu m wakati bampaayo erinnya bangi naye aqiqa. Naam, omwaka guwedde emu ne guno emu tegeeza buli mwaka aqiqa etya kati abasiraamu babanga bagamba oba okitegedde mamira dakika ziyali naye ali muhimu oziba nyingi mpulidde nga tezisukka mmeka tesukka 2 era bakayanidde ku 2 ekiganye okukanyizibwako bazirya ddi wadde obuzibu tewaliwo kati waliwo neyokusatu aqiqa 2 kati abantu tuyitiridde okukodowala. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga omuntu ayingidde mu busiraamu hatta n'atanaba kuyingira mu busiraamu yamuwanga. Nalwo omusajja omu yasiramuka nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amuwa ensolo. Kati bwe yaddayo mu bantu be n'agamba nange muyingire mu busiraamu
kati nti ate oli Muhammad agabanga atugambe enjogera ya leero nesijja kukyegeza ku Mukama waffe Muhammad sallallahu mumpe ekirala ekirungi agabanga ali ku nnyanja ogamba banga asena amazzi ku nnyanja yamuwa ensolo zali wakati w'ensozi bbiri ngati ziri ensolo zaba ziri awo zonna nti zonna zitwale bwe yaddayo ewaabwe nangati bannanga musiramuke Muhammad agava bwe gaba mazzi kirikire kyankuba ne ku nnyanja ayiwako n'agamba nti abantu bayingiranga mu busiraamu ng'ekibaleese mu busiraamu si ddiini nga bazze lwa byanfuna bwe baalwanga mu busiraamu ne beezuula lwaki siberera ddala omusiraamu ashhadu an la ilaha illallah n'akakasa shahada n'akakasa obusiraamu oluvannyuma lw'ekiseera naye ng'asoose kolaki ayingidde lwakubaako byayagala nga bulaba kati mwezi gwa Ramadani olowooza bonna ababeera ono baada magalibi wano bonna abeera bazze kugira era bazze kusaala oba bonna abeera basiraamu olaba omusajja kuyingira mu muzikiti n'akuba ekibbula omugongo n'atunula eri n'akuba takibiira ngowoyo okola kinti naam abaana tebatunula eri kumukusimala mbakwatira asadde 3 aye n'asitukola okubala munnasitusi omulala asaddeko emu n'asigalawo olima nti ono si kwerabira ono si waawano kati bayingiranga mu busiraamu nga bazze kufuna ku birungi ne bawunzika ng'eddiini bajagadde kati nabbi sallallahu alaihi wasallama yayitanga abantu eri Qur'ani nga bweri wabulanga Allah yamulagira kyusa ku methods oba ntegeera bw'anaaba tebategeeredde mu kino oyite mu kkuba ki eddala yatuukanga ne ku extent eyabalwanyisanga obulwanyisa ajjewo obulimba bategeere amaki bategeere amazima kati Allah waffe subhanahu wa ta'ala yagamba nti nakyusa ebifaananyi ebyenjawulo eri abaki eri abaana Adamu yatumira omubaka nabi Muhammad alayhi salatu wassalamu banabi bonna batukulembera yakyusanga Allah mu Qur'an tayogera ku nsonga olwogera n'agivaako nti yagitadde aleeta nga bwakyusa ebyokulabirako nga bwakyusa ebyokulabirako okutuusa omuntu lwasangayo entegeera eyiye n'agamba wamma kati kasookedde mwogera nze olwo mbikoze eki nze olwo mbitegedde naye Allah agamba tuwakaana al insaan naye omuntu akthara shay'in jadala yakyasinze mpaka Allah amugamba kino naye ayanukula Allah amugamba kino naye ayanukula asala amagezi ayiya ng'ayiya yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'amutenda nti ye omuntu okuva edda nedda mu bitonde bye natonda yakyasinze mpaka awakana akaayana kati egambye nti oli newonamusiza Qur'ani nga ya Luganda ng'emu n'erinnya lye nti Nagadya Nakijoba era agenda mu malaga nti esseeko n'eryokubiri njagala egambe Nakijoba Aida kati nja mmanya nze gwegamba ne bwe nagirako Nakijoba Aida egenda gamba lwaki empise buyisi n'etajja wendi empaka binadamu zalina kati Qur'ani okujikkiriza Allah rabbul alamin yagissa ku mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga bweri bwatyo yagisomesanga abasiraamu sallallahu alaihi wasallama kati tukakasaffe abasiraamu nti ekitabo Qur'ani ekyo Qur'ani eno yava Allah subhanahu wa ta'ala oba tukwatagana basiraamu Allah yagissa
ng'agissa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atuma malaku Jibrilu alayhi salatu wassalam. Ekyokubiri al-imanu bima alimna ismuhu minha bismihi kal-Qur'an, okukkiriza amannya ga Qur'an, naam, oba okukkiriza amannya g'ebitabo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala ago ge twamanyako kati kal-Qur'an nga Qur'an alladhi nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyo yassibwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri wa amma ma lam na'lam ismuhu afwan alladhi unzila wal injil ne injil alladhi unzila wano tuwale tuwusemu wa tawrat ne tawrat allati unzilat ala Musa alayhi salatu wassalam, yasiba ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Katukkiriza nti mbitabu Allah byasaba mu tawrat na yajua nabbi Musa. Wal injil ne injil alladhi unzila ala Isa alayhi salatu wassalam, yasiba ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam. والزبور نزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم يوم النبي داود. وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. إبتاو بيتماني من يغابيو الله جاتاتبولي لا تبكيريزا نتي الله يسيبتابو إبتالا نغا الله تبارك وتعالى يسنغو كمانيا إبتاكو so tukiriza amanya g'ebitabo Allah byatusiza nga mugo tukkiriza Qur'an al-Karim, kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu tasdiqu ma sahha min akhbariha, okukkiriza ebyo ebituufu mu mawulire aga Qur'an al-Karim ka akhbaru al-Qur'an, nga wala amawulire tukkiriza amawulire g'ebitabo bya Allah kati nga wala amawulire ga Qur'an al-Karim. وأقبال ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة, نكukiriza mwebyo mu mawulire ago agali mu bitabo ebyakulembera mweyo content etakyusibwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala waliwo obubaka oba information eri mu Qur'an naye nga eyogera ku bigenda okujja mu maaso, nga waliwo amawulire geetuwa agajja mu maaso, nga olaba Allah watugamba tulinayo ejjana, eriyo jahannam, kiyama, eriyo mizan. Kati Qur'an eno okugikkiriza omuntu avunaanyizibwako okukakasa amawulire Qur'an geetuwa, kubiri mu kabuli, kubiri mu bbaliro, kubiri mu jjana, kubiri mu jahannam, kubiri kusasula amabanja n'ebifaanana ng'ebyo. Tuvunaanyizibwako okubikkiriza otuba ntuli bakukkiriza bitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokuna tetujja okusembyayo bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, okukkiriza okukolera kukulamula kwa Qur'an mwebyo ebitaasangulwa al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, okukolera kukulamula kwa Qur'an mwebyo ebitaasangulwa. Kubanga olwo aya Qur'an walinga etyakka Allah subhanahu wa ta'ala ayina aya ziyasanguzangawo aya endala. Naam, Allah agamba nti ezimu nazijjangawo nenzisikiza aya endala nenzijjawo for good, nasitaddeewo ndala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye yalamula mu Qur'an erifa abakkiriza Qur'an tukakasa nti ge mazima, era ne tufaayo okuteeka mu nkola okulamula okwo. Warida ekyo tukikola okukolera kukulamula kwa Allah nga tulina okusiima nga ffe tukola nga Allah bw'agamba, so singa bwe tukola ki, so singa bwe twagala. Watasirimi bihi, n'okwewaayo gyeri Qur'an. Sawa fahimna hikmatihi am lam nafhamha, si nsonga tutegedde lwaki Allah yagamba bw'atyo oba tetukoze eki,
tetutegedde haji nsaba tusembere kwa inshallah ngo tumalirize Qur'ani byalamula byonna byasomesa byonna buvunaanyizibwa bwange naawe eyagikkiriza okwewaayo eri okusomesa kwa Qur'an twewaayo eri Allah kyeyasalawo ku nsonga nga tusiimye nam si nsonga tutegedde hikima kigendererwa ki Allah kyeyalina mu kutugamba okukola ekyo oba tetutegedde oba ontegeera abakyala batera okubuuza naye lwaki Allah yatugamba mwe muwasa abakyala bana ate ffe nalatukkiriza kufumbira basajja bameka bana kati ekyo omukyala avunaanyizibwa okukikkiriza nti Allah kyeyasalawo newaaba tategedde lwaki Allah yagamba bw'atyo oba ontegeera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mubanga mutoola zaka njagala mutooleko 2.5 of 100 njagalako 2.5 kati omuntu si buvunaanyizibwa okubuuza Allah lwaki si 3 lwaki si 1 ffe tukkiriza okulamula kwa Allah era ne tusiima era ne twewaayo gye kuli regardless tutegedde lwaki Allah yagamba bw'atyo ffe tetufaako kimu kukola Allah kyeyakola ki kyeyatugamba Allah tuba tusiiba omwezi gwa Ramadani mulimu gwaffe okunoonyereza lwaki tusiiba saving ate kukakkana tunoonyereza nga tusinzira ku experience nti kasokedde nsiiba njize kino naye si mulimu gwa sikulinda kugamba nti kale okusiiba nja kusiiba nendala mumanya lwaki oba ontegeera simanyi ensonga evaayo bulungi ffe tukkiriza Allah byonna byessa mu Qur'an era tuli basiimu nabyo era twewaayo gye biri ne bwa si nsonga tutegedde lwaki yagamba bw'atyo oba tetutegedde ffe tukola kyeyatugamba okuziika omuntu tumuzinga musanda mmeka 3 kati tetwagala hikima tetulinda kubuuza Allah nti lwaki sinnya nam kati enkuba etonye era tuziike mu ssanda oba tumuteeke mu keesi ffe tetufaako kimu Allah yagamba ki oba ontegeera era abantu abasinga balwanagana n'eddiini olw'okwagala okugenda ku peegi egamba kiruubirwa ki ekyalimu ekyo nga tebannaba kugenda ku siteepu esooka egamba nti nzikiriza ekyo yadde sinnamanya ki kiruubirirwa oba ontegeera kyenjogerako abantu bangi olwaleero balwanagana ne Qur'ani olw'okwagala ogikulembera bategeere kino Allah yali ategeezaamu ki oba yali ategeezaamu ekitegeeza sobola okukola na kino nam naye nga babikola nga tebanneewaayo Qur'ani yagamba ki kati omwali mukyatugamba wano nga atunnyonnyola okukkiriza Qur'anul Karim nti omuntu avunaanyizibwako kubanga yeewaayo eri okulamula kwa Qur'ani si nsonga ategedde lwaki Allah yasse ekintu ekyo oba tategedde Allah yagamba mu Qur'an tuanzalna ilayka alkitaba era nakussaako ki ekitabo bilhaqqo naki n'amazima musaddiqan lima bayna yadayhi nga kikakasa ebyo ebyakikulembera min alkitaba mu bitabo wa muhaiminan alayhi era njagala Qur'ani eno ebeere nga ye komanda ye boss w'ebitabo ebyakola ki ebyakulembera awo Sheikh yaleeta obujulizi obwo nga annyonnyola ekigambo ekigamba nti wa jami'i lkutubu assabiqa mansuuqa nti ebitabo byonna ebyakulembera byo byaggyibwawo bilquran ne Qur'an al-azim ekitiibwa kati omusiraamu yenna omukkiriza omulungi olina okumanya nti Allahu subhanahu wa ta'ala mu nannyini bitonde yabitonda yatusiza Qur'an tugigobererenga bweri nam tugigoberere wallahi kabenje kanene okukuba ekifuba ku mateeka ga Allah
okugamba nti eyo aya wano eyo katejja kukolawo oba ontegeera nawuliddeyo omuwalimu nsaba Allah amuwe hidaya obulungamu Allah yabukola ki yabugaba wallahi obulungamu ne ilimu byawukana obulungamu ne ilimu bikola ki byawukana tolowooza nti wonaaba osomye nnyo n'otuuka ku levo nga buli kiri mu nsi okimanyi nti olimba lungamizibwa kuba sika era kino kiri self explanatory nti si buli ali mu muzikiti wano nti ekyakuleese okusaala n'okutuula mu ddarasa nti lwakuba omanyi nnyo irimu gye nnina mangi bw'esswala nam abamu esswala zikwatanga majinni obanga alinnyeko shayatini n'ojja zonna muzikiti papapapapa kanti olaga wangenda kusaala linda ngenda kusaala ndeka agamba ye Isimaili olabako abantu be bato olaba Isima asadde n'enkuba leero eyinza okukola ki olyako abantu be bato omanyi nenjogera bwekyo ng'omusajja watto naye omubuuzi otuusa kya muziki tamanyi naye awulira waliwo ekimukola ki kimutuma genda osaale kati okukola kwaffe eddiini si reflection eraga nti olw'okuba osadde kati gwosinga mukasanga bikonna okumanya ebyesswala mulimu n'abasajja n'abakyala bakabuto abamanyi esswala nga tebagisaala era nga asobola okunyonyola lwaki subhana gal azim kitegeeza ng'agimanyi kuva ku alifatiha kuva ku takbir aba ku udhu paka ku salaamu naye ng'ate tagikola ki nga tagisaala bage buli seeka atola zaka gye bali basheekhe nga yayimiridde okusomesa ku bulungi bwa zaka ogamba nti yeggwe wa zaka w'ettwale lino naye nga tatolanga yadde mu bwanga nga yatuuka dda mu matoola zaka dda naye nga tagitoola kati hudda nam be bagikuŋŋaanya kati bwe bagamba mwe balina okufuna ku zaka mulimu baamirina alaiha ye n'alowooza nti eyo aya etegeeza nti ye talina kuwaaki kuwa zaka kati hudda kigambo buluŋŋamu olaba kyeraliikirizanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atissa mu dduwaaye anti allahumma ayi katonda wange inni amazima ddala nze as'aluka alhuda nkusaba onnuŋŋamye wala afaafa ompembeere n'ensa as'aluka alhuda wattuqa nsaba ompa okukutya wala afaafa ompembeere n'ensa walghina Allah nsaba ongaggawaze era tugamba nti obugagga obusinga bugagga bwa mitima abange baganda bange basiraamu tozannyira ku mateeka ga Allah ni waaba bakuwa biliyoni nga bagambye nti buli lunaku ku akawunti tulina kutako biliyoni ya dola naye nga weetaaga kyusaamu kigambo kya Allah tolyazaamaanya Allah yatwesiga awalimu abasobola okusoma Quran nomanya nti nga kitegeeza kino Allah yatwesiga naye jjukira bye tukola biriko obujulizi emabega Allah yagamba nti wa inna min ahli lkitabe laman yu'min bima unzila ilaikum Allah yagamba nti amazima ddala mu bannanyi nkitabo abo abayudaaya abo nam eyo suratu Al Imran aya 199 Allah yali anyumiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abayudaaya boolaba tebali bonna tebafaanagana wa inna min ahli lkitabi laman yu'minu billah mulimu mubo abakkiriza Allah jalla jalaaluhu wama unzila ilaikum ne bakkiriza n'ebyo ebyassibwa kwani kummwe kubanga bo baali balina tawraati nani ne injiri ali Allah najja saati nassa Quran kanatugamba mubali bali abayudaaya abo mulimu abakkiriza Allah n'ebyassibwa kummwe kubanga mubo era mwe mwali abakkiriza Allah ne bawakanya ebyassibwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bangi obukafiiri bwabwe bwavaawo kugaana kukkiriza nabbi Muhammadi
sallama ne Qur'ani kale Allah agamba nti bambi mubo mulimu abakkiriza Allah wama unzila ilaykum n'ebyo byassibwa ku mmwe wama unzila ilayhim n'ebyassibwa kubo bakkiriza Tawrat ne Injiri ate ne bakkiriza n'ebyassibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah agamba ulire ekitendo ky'abasajja bano nsaba Allah ffenna kituwe khashi'ina lillah bali batya Allah nsaba Allah tuwe okumutya ne woolaba abasiraamu bakuba ekifuba ku ddiini abasiraamu bazanyira ku Qur'an kati nawulidde omulimu agamba baagala kukola think tank nga tank eyo omulimu gwayo guliwa baagala bakwate Qur'an yonna bagimire nam batandika okutunuulira Uganda nga bwefaanana batandika okufulumya aya nga zifaanagana nga eza Uganda so singa eziri mu Qur'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi billah ekyo ekigambo mulimu kyeyayogedde bwe kibanga nga bwakyogedde nga yestandiye ne banne kyebaagala okukola kyekyaviirako bayibuli okubanga erimu kyebayita editions bayibuli nalaba ku Bible ng'erina 10th edition ate nawulira nti nze nalaba mangu waliwo ezaafuluma 10th edition. What is to edit? They have the capacity to delete what they don't want and to add what they want. Basobola okuteekamu nga bagamba nti abantu baffe kati waliwo etteeka eryetaagisa okuteekamu ne bateeka mu Bayibuli oba okugjamu nti negenda tutawaanya nga bw'olaba bwe baakoze ku bisiyaga abayaaye mubo manyi eddiini yabwe si ntuufu naye ate erimu abagirimu baami olowooza bakola bituufu kati mubaagala okukola ebituufu baguddemu abayaaye nga bo baga nti ffe nerino eryebisiyaga tuligasse ku ge twasangula tulijjeemu tuyingizaamu eryaffe nga ligamba nti ebisiyaga si kwe kwagala musajja munno olwaddembe okumwewasiza kasita mukkaanya tomukwata kyekigenda okusibya naye otamukwata mashaallah mugende mu maaso mukoze bulungi nnyo kati kyebayita think tank omulimu gwayo omukulu kukwata mateeka ga Allah bagezze batandika okugataputanga nga bo bwe balaba ensi bwefaanana. Nabadde omanyi shaitan bwe yagaana ovunnama nam Allah yajatuza kubanga oda yagamba bamalayika wa idh qala rabbuka lilmalaikati isjudu li Adam. Oda yagamba malayika mwenna muvunnamire Adamu. Omuntu yandibadde agamba Allah bw'oba wagamba bamalayika ate ejjinni ne litavunnama wavunaana lyaki? Allah n'ajatuza. Allah n'agigamba lima la tasjud idh amartuk wa aya wetu wegamba suratul Araf lwaki tovunnamye mu kaseera wenkulagidde nti vunnama. Ibirisi neyogera amazima kyembadde ensonga eŋŋaanyo vunnama oba amakulu g'obutavunnama kwange sigama sitegedde kyoŋŋambye nkitegedde wabula anna khayrun minhu nze nsinga Adamu khalaqtani min nar wantonda muliro amuspiria kiba nti abantu bonna bannabyabuwangwa ekigenda osinga bakubya kibooko yawmal qiyama kweteka mu bavumbi senga abawarabu senga abakuraishi mujjukira mu byafa by'obusiraamu senga abasoga senga abaganda entegeera nabbi yagigoba sallallahu alayhi wasallam ayagala tugambe nti senga abasiraamu kyekyebeeyi kweyita musiraamu. Kati Ibirisi Allah yagikaka neyogera amazima nti ekituufu ekiŋŋaanya okuvunnama nze ndi wakabi khalaqtani min nar wantonda mu muliro wa khalaqtahu min tin ate n'omutonda mu ttaka nze nvunnamira oyo. Kati omwalimu
eyayogedde think tank yayogedde ensonga lwaki agyagala. Yagambye bw'ati, olwaleero bw'otunuulira Uganda nga bwefaanana, abaana balina okugenda ku masomero, ate nga sharia amateeka g'obusiraamu tegakkiriza mukyala kutambula kusukka nnaku 3 nga taliiko dhi mahrami agenda omulabirira, kitaawe, bbaawe, mwannyina, oba ontegeera, nga taliiko mukuumi. Kanagamba leero omwana alina okugenda mu yunivasite asome emyaka 3 ng'ali eyo. N'agamba kati tosobola kuleeta tteeka liri ku Uganda nga bwefaanana olikozese wano. Subhanallah. Naye abasiraamu nga bakuba engalo, abasiraamu balaba ku media bakomentinga nti ono omusajja is a great thinker. Wallahi is a great thinker nga challenginga Allah. Mulowooza waliwo ekigwawo leero nga Allah tekimanya? Olwaleero abaana gye bagenze ku masomero okusoma ku saidi y'eddiini, what is the result? Kyekivuddemu baana kukola bwa malaaya. Abaana bali mu kukola bwa malaaya. What is the result? Abaana bali mbisiyaga, yatuuka mu myaka egy'obwagazi ali mu ositeero, abeera n'abakyala bokka, ali n'abasajja bokka, abaana bali mbisiyaga. What is the result? Abaana badenize marriage. They are no longer ready for marriage. Tibakyabyagala. What is the result? Wakyaliwo emikolo egikolebwa kati official nti omwana wa gundi afumbirwa nga mbeerera, naye ng'ekizibu we kiri this system of education. Kati think tank eyagala Allah y'aba atereezaamu, so si government. Wallahi Allah yakola Quran. It's a book of all nations, all times, all seasons, all situations. Quran. Tusobola gikwata nsobi. Gwe oba oliko ekizibu. Oba ontegeera? Gavumenti etteeka lyayo kuba nakyo yakyogeddeko. Omwana alina kufumbirwa ku myaka 18. Naye yo tekonsidali ng'afumbiddwa ng'afaanana atya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali bambega bino mu recording bulungi. Tetulumbagana gavumenti. Naye tutuusa ntegeera yaffe ey'obusiraamu nti tetugenda kikakalwa mpaka nti ow'emyaka 12 afumbirwe, naye twagala abantu bategeere nti oyo wabanga ali mu bakakasibwa nti akuze eddiini yamuta. Kati ekyokuba ntafumbiddwa afumbirwa 18 eyo nkola yaffe, naye nga singa teyali nkola yaffe eyakuba ekifuba ku mateeka ga Allah, kiri ekya Allah kyandikoze. Era Allah tatagenda gamba nti ekyo nkijjeewa nti mwansinga amaanyi, agenda kituvunaana. Oba ntegeera? Omwana afumbirwa wa 18, naye olwaleero osanga wa 18 ki ng'akyali mwana muto. Ekyokubiri, ekyokumeka abajjako abaana abo obuto bwabwe, ani abavunaanyizibwako? Kuba nandibadde nsubira gavumenti yandibadde ng'eteega neevunaana nti ono wa 18 nti ye baawe gwe tugenda okubuuza abadde muto nti abadde mukulu, nti bazadde be mwenna mujje wano, n'amasomero meyasomera mwenna mujje wano, ne ba obiibe mujje wano, twagala mmanya ani yakuzizza omwana nga tamukuzizza mu mateeka. Kati Allah tabaraka wa taala gweyagala atereeze eyatonda, gwe tomanyi nti Allah yatonda obutonde nga buli mwana omuwala n'omulenzi alina enkula yiye n'obwagazi bubwe. Oba ontegeera? Buli stage Allah kwateeka omuntu amuwe ebikozesebwa. Omwana w'emyaka 6 nze ndawo tambula eyo mmwe imaamu omulabako ng'alina amabeere, kale ow'e10 ng'alina ebirevu. Allah yaba yeetereeza oyo okumumeza ebbeera batamanyi terigenda kukola jala jalalu. Kati wekibanga gavumenti yaffe
egambye mbaagala mufumbirwe ku 18 ffe tugigumiikiriza lwakuba tetugirinako obusobozi. Otherwise mu mateeka g'eddiini kuba omwalimu yagaa nti kati osobola okukikola, tusobolera ddala okukikola naye tukireka lwakuba nti gavumenti yagaana. Oba ontegeeza ekintu ekyo, eriyo ekintu kyotakola olwokikugaana naye singa tebakikugaanye wandikikoze eki? Wandikikoze. Ekyokubiri, tukireka kubanga si kyatteeka nti kasaawa ezo 13 oteeka omufumbizi oba 15. Tukireka kubanga si kyatteeka katugumiikirize naye singa bwefaanana amanene okusoma naye nga si exemption nti olw'okuba Uganda bweki bwefaanana tukole think tank ng'ejjawo aya z'obwenzi, ejjawo aya z'obufumbo, tukole nga ensi bwefaanana. Era oba weegendereza ebintu bino, nze naliko ewaka ku muzikiti gwaffe mu kifo kyennyini omuwalimu waava oyo weewaava marriage certificate, kubanga abajja nazo bakola mu ofiisi y'abawalimu abo. Nga bweweetegereza certificate eyo wallahi erwanagana n'amateeka ga Allah, naye kyanneewuunyisa nga yava ku kitebe kya busiraamu. Nga certificate eyo kasita osayininga nabo, kitegeeza ffe abalina abakyala 2, 3, 4 olina odropingako 3 n'osigaza atya? Bw'ofa bano bannamwandu 3 abatali registered ku certificate eno baba tebali paati ku famire yo. Ekyasinga okunnuma kuba kabulotwa nakasangawo, nasanga n'abakyala bakuba ebifaananyi basinga okwagala nnyo amateekateeka ago aganyigiriza eddiini ya Allah olw'okuba baagala okwagala kw'emitima gyabwe. Ekyasinga okunnuma nga bakulembeze ba busiraamu be batambuza kabulotwa akamenye amateeka ga Allah agakkiriza okuwasa omukyala asukka kwatya kwomu. Naye ngenzo kigatta nga omukulu ono yayogedde ebigambo ebyo wennyini waava webyava. Kitegeeza think tank yatandika dda otambula nga batuusa amateeka ga Allah ogazza kwagala kwabwe kati ffe nga bwe tulaba. Era nga ne think tank oyaviiriddeyo yajjidde kwani alina okuwasibwa n'atalina kuwasibwa. Oba ontegeera nti okunyigiriza kwe tubatadde ku mitima okubaawuzisa wakati w'eddiini n'obuwangwa kutandisa obajjisaayo ebyama mu mitima gyabwe, nga baagala baleete aya eyani alina okuwasibwa bagiyunge n'embeera ya Uganda oba ne Buganda, bagambe nti nedda yadde Allah yakkiriza okuwasa Nankinga nga yegwani yegwe Ssenkinga, naye ate okusinziira ku Buganda tukireke kati mbu aya bakitegedde bwe batyo ng'otereeza Allah Rabbul Alamin. Wallahi Allah tagenda kukyusa mateeka ge, ffe tulina okukyusa. Allah tukana okugamba nti waman a'rada an dhikri, buli anaava ku mateeka gange. Eno Qur'an mateeka ga Allah, ebisigadde mateeka g'abantu. Allah kati fa inna lahu ma'ishata dhanka, ngenda museetingira obuwangazi nga bukaluba. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, era ngenda muzuukiza nga talaba. Qala lima ahshartani a'ma wa qad kuntu basira, agenda gamba Allah lwaki onzuukizza nga siraba ate nga nali ndaba. Allah amugamba nti kadhalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Allah gamba nti nakuwa amateeka gange n'ogeerabira n'ogasuulawo n'otagakolerako n'odda ku byo byoyagala, kati nange leero nkwerabire sigenda kuddiza maaso, tambula ng'oli muzibe olw'okuzannyira ku mateeka gange n'ogasuula emabega. Abange Allah si mwetegefu yadde nakati kukyusa Qur'an olw'okuba nti ffe tulina okukyuka tudde Qur'an gyekola ki gyeri. Kino wobanga olidde amayirungi nsobiyo toteeka aya mu Qur'an ekkiriza kulya mayirungi. Okyokuba nti kati abantu abasinga bali mu kunywa mwenge, bavuga mwenge ku motoka, tubalaba mu motoka zaabwe bavuga mwenge, kati bakupanga mu piboloza atwala matoba mazzi naye nga batambuza mwenge. Togenda gamba Allah kukyusa aya egaana mwenge nti anti abantu bonna abasinga kati banywa omwenge, kati think tank gye tulinawo egamba omwenge kati tuguleke, abantu kasabe atandidde mungi bamuleke agende mu maaso n'omwenge. Wallahi
Allah wanaaba tuvunaana agenda kuleeta Qur'an agambe nti alam ya'tikumur rusul abaka tebabajjira kati fombaka tumusanga luda wa Qur'an nabigabo na ahadith ntuufu kati wallahi abantu beetegefu bangi bawali batunne basidisi balaba nga waakiri Buganda oba Busoga oba Bugwere yo keeyitewo n'ebigendererwa byayo basuuze Allah amateeka ge ne Allah yayogera ku basajja abayudaaya abo abaali ab'amazima Allah agamba nti baali batya Allah nsaba Allah atuwe okumutya baali batya Allah wallahi kasita Allah akumma okumutya osobola okukola ebinene ebisinga ne think tank eyo think tank kinene nnyo wallahi abasajja abo bali ready okukyusa ebigambo bya Allah bamugeze byatayogera ate nga kino nkyogera nti bali ready nga nkakasa nti baakikola dda nga Allah ayogedde kigambo kirala ne bamwogeza mu bigambo birala nga Qur'ani yewe osoma aya aina interpretation yeyiye gyaleeta ku ya Allah subhanahu wa ta'ala kaso omuntu amala okugamba nti njagala tutandika okutegeera Qur'an fenga abeekasangalabi naye nga tetufuddeeyo ku basahaba bategeeramu ki Allahu akbar walillahi alhamdu abalwana kuyisawo kwagala kwa mutima gwe ne Allah yagamba ku basajja abaali bana basajja ahlul kitaabi abaali ab'amazima yagamba Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila tebatunda ku mateeka ga Allah muwendo mutono tebatunda mateeka ga Allah abange tulina kuyimirirawo na Qur'an kyegamba kyekiri ahsan kyekisinga obulungi ku nsonga yonna ne bw'olabanga kyeyogedde nga mu bantu bo tekijjaamu gwereka Qur'an yeyogere nabo si babo si gwe yabatonda ate si buli kyogondereza abantu nti bakikoze oba ontegeera wetumala wane essola webabeera banyweza bid'a ekolebwa nga tumaze okusaala okuleeta azikaali mu lwatu bagamba nti abantu tebamanyi twagala bayigiriza nabuuza imaamu wange okoze obwa imaamu emyaka 20 n'omusobyo bameka bukakasa wano mu muzikiti nti oyo yabiyiga olwokuba mubiyogera nga eswala ewedde nga tuyimirizeeyo ogu akyogere nga tuwali omubaka yakola kirala ne bagamba naye kati abantu ono bamanyiiza tukole bwe tuti bakyusakyusa amateeka ga Allah ku lwaki thamanan qalila babawa akasente babawa ebitiibwa babawaana kati gwe kino nalowooza nti atuse ku ddaala eryogera ne Allah akoze eki ne Allah ayogedde Allah naga nti ulaika lahum abonna abatatunze mateeka ga Allah ne bayimirira ku Qur'an bino bigenda maaso biraba nze famire yange olwa abafamire yange abanumba bamuzeeyi banumba bubi nnyo kati mwana gwe weeyita ki n'ogamba nti owenjovu afumbire owenjovu muwoga ne baboggolerani ozanyira kwani byonjogera bigambo byo byonjogera byange byamulezi wa bitonde omboggolerangani kati wona aboggola Allah yagamba kujeemera muzadde ng'akulagira omuzadde bw'akulagira okujeemera Allah yagamba jeemera omuzadde ongondere kubanga nze nagamba okugondera omuzadde kati waaba ayagala kunjeemera mujeemere ongondere kati waaba ngambye maama ne taata naŋŋamba nti wakutuma omumugulira omwenge togugulanga nagugaana kati ng'oŋŋamba ate jjajja omusajja ate maama muto ng'oŋŋamba kojja abantu bazanyidde ku ddiini lwa bika byabwe bazanyidde ku ddiini lwa famire zaabwe wallahi tyannyo olunaku lwogenda okuyimirira mu maaso ga Allah weyimiridde okwo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tyannyo olunaku si gwagenda okwezzaayo bagenda kukuzzaayo eri Allah wallah ezo aya zowulira yawma yafirru almar'u min akhihi
olunaku omuntu agenda okudduka muganda we eyo si famire wallahi ogenda kudduka baabawo wa ummihi wa abi odduke maama nani ne taata kubanga mwakolagananga mu kujemera Allah wa sahibatihi wa bani odduke mukyalawo odduke omwami odduke abaana likulli muri'in nga buli muntu yenna yawma idhin sha'anun yughni nga ine ekimusumbu ekimumalira nga teeta kuyingiza mu byabalala wallahi twali mu covid-1 Allah twakuja sample ng'obeera ku piki noyita ku mukyalawo ayinaga nti mashallah genda mwami genda tubankakire omugo ku boda tumwakirabako wallahi nofuna akagaali nga gyolaga munno gyalaga noga nti waifiika salama Allah ojja kunsanga nga twali kayana konna nga mukanyiza genda tebankubira ku piki tebankubira ku gaali n'otambuza ebigere ng'emmotoka mu nju mweri obukadde 100 akakadde kagenda kujja nyo duniya kuba kati muno mu duniya emmotoka ezo zalinga mu nyuma ng'osobola givuga by force ng'osobola okuva kati waffe okuvanga ni mukono n'otuke Kampala ng'ovugisiza force n'osanga ebigwa n'oyita mpaka ne bakugobera kale bugoberezi naye ng'oyiseewo naye bino bye twogerako nga tusinkanye Allah togenda yadde otambuza olugalo bwoti nga tebakuwadde lukusa wallahi yadde okutemya twawadde lukusa togenda kukikola kati bino ebyeduniya woba obitya ebya akhira bizitowa wallahi kati abantu bangi basuddewo eddiini nze ekika kyange nyiza kyokulya emmamba boogera ebigambo naye nga wallahi abo wali mubatye Allah wetubanga tetwogera sige mazima nti okkirizibwa okuwasa ow'ekika kyo wabanga talimu Allah byagana wallahi saagala bajje wano boogera ebigambo ebisiriwaza abantu mbw ate kati okusinziira ku buwangwa bayimirire obuwangwa bulina aboogezi baabwe nam akulira ensonga za Buganda yani siye Katikiro balina Katikiro ffe tulina mufuti balina abasajja basajja n'abakyala ffe tulina basheekhe n'abawalimu ne baamiira baleke sayidi y'ebuwangwa efuna agyogerera bayimirire ku bye basoma mu bitabo wekiba nga kitwogera bulimba okubanga batuse n'okuleeta abantu abawansi okuwalampa Allah tabaraka wa taala n'omubaka we nga babalowooza nti byetwogera si ebituufu ebyaziwa Allah subhanahu wa taala ku lw'okwagala okuyisaawo ebyabwe n'oyagala okuuma ekika kyo nga kiri wamu naye nga tufudde ku nkolagana ne Allah subhanahu wa taala ebyo Allah kyeyateeka mu ddiini nga kyawulayawula ebika by'abantu olaba ng'ebika ebyawukanye oba famire eyawukanye kabonero akalaga nti waliwo kubba avudde ku mazima Allah agamba nabo nga bagamba ne Allah agamba bano abasajja nti abo agenda bawa ajruhum inda rabbihim balina empeera yaabwe eri Katonda waabwe inna Allaha sari'ul hisab Allah mwangu mukubala wano Allah agamba nti wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba Allah agamba nti mujjukire we nakola endagaano naawe be nawe ekitabo ne bagamba latubayyinunnahu linnas ngenda kukinnyonnyola abantu baali bakikweka babikweka Allah naga nti ne munaabikweka ngenda kubyanjulayo eri abantu wala taktumunahu temugezanga ne mubikweka ne munaabikweka nja bijjayo kati amagezi gemba wate mubikweka nga byonna mbiwulira abantu Allah naga nti fanabadhuhu waraa dhuhurihim ne bakwata ebitabo Allah byeyabawa ne bakwata amateeka ga Allah ne bagateeka mu migongo gyabwe ne bagakuba amabega naam anti lwaki ffe wano nga tufaanagana wano mu Busoga kizibu nnyo okugamba omusajja togenda kukola bwoti kati ffe wano ng'ebugisu ensonga z'okutayirira tuzireke bazikole bajja kutabuka abagisu bakambwe naye Allah tagamba bagisu Qur'ani eno ekolagana n'abakkiriza busiraamu mu bagisu oba ontegeera togenda kujjawo mbalu yonna mu bagisu naye ogenda kujjawo embalu mu bagisu abakkiriza obusiraamu bakomola abaana ku myaka ku nnaku 8 so si ku myaka nga bamaze okukola togenda kujjawo kuwasa wantima togenda kujjawo nkola egamba nti ow'entima atawasa wantima mu baganda bonna oba mu b'entima bonna wabula ogenda gijjawo mu b'entima abakkiriza obusiraamu kuba obusiraamu tebwakigaana
togenda gana togenda kukuva eno jenembooko ogamba ani mubiru byemamba ezemboko meka 10 byemamba bagenda kusiba bajja kutta bannabyabuwangwa abantu bazibu nnyo beetegefu okufiirira amayembe gaabwe n'emizimu n'emisamba n'ebiteega tulaba omusajja bwe yavuddeyo allah akbar ono ate kamuleke allah amuwe hidaaya kuba omuteseeka gwe mukalu naye abantu beetegefu okufiirira ebintu ebyo wallahi beetegefu katolumbagana musajja atudde katebeke kujja na lusinya lwa mamba girye nja kukuba tomukuba wabula Qur'an eno mulimu gwayo kukwata mube mamba abakkiriza Allah bagamba mulye mamba ontegera kinyogera wallahi njagala abwali bayogera amazima nti ebyo bye musoma siri ebyasoma mu Qur'an mu ahadith wallahi babiranga bamazima Allah tyagamba nemunaabikweka emyaka gyonna nemugana okusoma Qur'an abantu tebajja kukkiriza abantu bano bakambwe abantu bano Allah agamba nti njabijjayo mbinnyonnyola abantu Allah agamba nti bo kye bakola fanabaduhu waraa dhuhurihim ne bakwata ebigambo bya Allah nabiteeka emabega waabwe nabikweka naam washtarau bihi thamanan qalila ne babitunda omuwendo omutono abantu olwo abakyusa ebigambo bya Allah zi think tanka ziriwo lwa bitiibwa lwa sente bumotoka mayumba ga bbeeyi omuntu mwetegefu okuwaayo Allah bamuwe emotoka y'ebbeeyi mwetegefu okuzannyira mu Qur'an bamuwe ekitiibwa bamuwe obukulembeze beetegefu wallahi omuntu yenna ayagala edduniya n'omwana amuwaayo afune edduniya eno agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fabisa ma yashtaron naye kyebagula nga kibi Qur'an Allah yagamba nze najissa njagikuuma musaaga Allah nti la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw towera noyaliikirira nogati maama bano bo Allah yabawa awenna tempadde bonna tebakugayazanga tebakulowoozesanga ebinene wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu abagala obbatenda n'obbasuuta ku bye batakoze Allah nti fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab tebakulowoozesa nti bawonya agabonerezo tebagenda bona ebibonerezo byange walahum adhabun alim balina ebibonerezo ebiruma baganda bange basiraamu nga mpumbawumba ensonga eno abange mukkirize Qur'an mugikkirize nga bweri tokwata ku mateeka ga Allah bw'oba okoze ezambi genda olikole wekka ontegedde bw'oba oyenze yenda naye ng'okimanyi Allah yagaana obuki Allah yagaana obwenzi so si kutuula komiti mugambe nti naye mumanyi kati abantu bonna abali mu muzikiti guno bonna benda kati nze kyendaba eno aya egamba obwenzi tugambe kwenda ku bakazi bana naye okwenda kw'omu kati tekikyasoboka buli muntu mwenzi bw'oba ogoberera ebyo kitegeeza Qur'an yonna erina kuvaawo buli kyeyagaana abantu bakikola in excess naye gwe tofaayo buli ayina kyeyakola wano naafa nga teyeenenyezza agenda kisasula yawma alqiyama naye ng'amulumiriza yaani ye Qur'an Allah agamba saakugamba obubaka tewabumanya era wallahi Qur'an egenda kujja nabi sallama yayogera Allah agamba nabi sallama agenda kugamba nti ya rabbi ai katonda wange inna qaumi mazima ddala abantu bange ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura bafuula Qur'an ekisengukwa nam bagisenguka Qur'an esengukwa obutagisoma Qur'an esengukwa obutagiwuliriza Qur'an esengukwa obutateeka mu nkola Allah byeyakola ki byagamba kati abaddu basusse n'ekyobutateeka mu nkola kuba kyo bangi bakivuddeko bagenze ne ku levo eyagala okukyusa amakulu ga Qur'an nga Allah yagamba kirala bamwogeze ebirala okusinziira ku mulembe gwabwe okusinziira ku ntegera yaabwe katunakwawulira ku kiku yagamba nti okukendeeza engoye kale kiri kyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku lw'ensonga nti ensi yaabwe yali ya musenyu
tebalina bifo webasobola kugenda, tebalina buyumba bukyamwamu. Kati nga obukyafu buno babuteekanga mu musenyu, babeera batambula engoye zaabwe ne zibuziikula ne bakyafuwala. Naye kati ffe wano obukyafu bukyali luddawo, tewali bwetaavu bwa kukendeeza ngoye. Tugenda kwawulira ku ki? Nga oli yakwata etteeka lya Allah eritaliiko kkomo nti mubanga mufunye awayonjo muzisse, Allah naga ti engoye nzaagala waggulu, ye n'alizoninga Allah naga ti naye kati watali bwetaavu bwa kuzambusa. Tugenda kwawulira ku ki nga nawe olese sinkitanka egamba nti kale Allah yagamba kino, naye okusinziira kati ffe ku Uganda nga ffe Uganda ffe tugenda kukola Allahu akbar. So Allah atuwe okumutegeera era atusonyiwe ebitusobako ng'ebitonde, atuwe tawuba nga tetunaba kumusisinkana. Abange twolekedde Eid al-Fitri, nsaba Allah tuseefe fenna tukyali balamu, atuwe essanyu erijjuvu mu lunaku olwo. Mbajjukiza ennaku zino zennyini ze tulimu okuwa zakatul fitiri. Zakatul fitiri otoola kilo 2.5 z'owaayo mu mmere gy'okola ki, gy'oyagala, so si emmere gy'obadde okozesa. Naam, yonna gy'oyagala kilo 2.5. Ekyokubiri, bwe muba mugenda okusaala Eid al-Fitri, mutambuze ku bigere abatali beewala. Emmotoka muzireke waka, mutambule gwe n'omukyala n'abaana ne banneiba nga mujja mugamba mu kkubo nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Kunaku lwa Eid eky'omukaaga mwambale engoye ennungi. Kunaku lwa Eid ezikkirizibwa mu Busiraamu okyukeko, bakugeyeeko, kabafune kale kwoga omusango kwolwa. Subhanallah, gundi wulidde ku ngate nigina kika kya ngatto naye ng'ate si ku Eid. So yambalako ennyambala esinga ku ya bulijjo oba onaasaala Eid. Eid mukeereeko, naye oba otuse ku muzikiti tewabaawo sala, tewabaawo kaburiya asalira akazange bbiri, otuuka ng'otuula. Eid ebeera ne session ziri bbiri, wabaawo rakaati 2 ne khutuba, byonna olina obigumiikiriza kubanga esala ya Eid. Zakatul fitiri eweebwayo nga tetunnaba kusaala Eid. Naam, kasita ogireeta nga Eid ewedde eba ekyusiza erinnya n'omulamwa. So sawa Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin byetukonyeekeyo atuwe mubaraka. Olina oba ojja okusaala Eid eyo kiri sunna okulyako akokulya, okutulawo embeera eraga nti wakoze eki, embeera eraga nti wasiibye, obeere nga obeera olunaku tebalusiiba n'oba obadde obanji balinaku nga 10 emabega, tebalusiiba luba lwakulya lwakunywa. Era zizibu ku nnaku ezikkirizibwa omuntu okulya n'agwa mu ddiiro awo n'asituka mu budde bwa ssala. Okkirizibwa okulya n'ogwa ogudde ku Eid, okkirizibwa okulya. Naam, barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, abagala okusoma Qur'ani ku Ikhlas Islamic Online Academy, namba eri 07 42 36 112. Simu eyo mwalimu omulungi asomesa Qur'ani ku online 0742 36 1112. abagala okusoma Qur'ani, nsaba Allah atuwe obulungi, atugase ne elimu bisobodde okwejjukanya nayo, bitusobezza ng'ebitonde nga ffe tubigenderedde. Nsaba Allah atusonyiwe byetusomesezza nga Allah byeyagala, nsaba Allah abyongereyo bigase buli muddu yenna waali mu nsi yonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.